ebintu si birungi yadde n'akamu. Uganda Law Society President Issa Kasemakadde bamusindise emabega w'emitayimbwa okumala emyaka 2 ng'ali mu mbuzi ekogga. Amusindise si mulala ye mulamuzi Sekaana, mujjukira bulungi nnyo ndowooza kati myaka giri 3. Yasindika looya Mabirizi era emabega w'emitayimbwa olw'okunyoomoola kkooti. Kakati munnange amawulire ge tufunye ennaku z'omwezi 14 bwe buzibidde nga tukitegedde nti President wa Uganda Law Society Issa Kasemakadde munnange bw'atyo naye bamusindise mu kkomera okumala emyaka 2 mirambirira. Kulonda munnange bataddeko ne miliyoni 3. Era nga munnange ono abadde mulamuzi wa kkooti enkulu Musa Sekaana. Ensonga ya kumuvuma, ensonga gy'agambye, ensonga enkulu ya kumuvuma. Timo Property Consultants Limited bwe bali nnyo okubeera nga bakwasaganyiza ensonga ez'okugula n'okutunda ettaka, okukosa n'okubeera nti oyagala goba ku kyapa oba n'ensonga ezeekuusa ku ebyo okupima ettaka, okwerula empenda, byonna omwo Timo Property Consultants oba munnange obeetaaze bakubireko ku simu zaabwe weeziri awo, oba ogende ku TikTok, Facebook, yonna ojja basangayo Timo Property Consultants Limited osobole okumanya biki bye bakola. Munnange tuli mu kkooti enkulu eno, embeera oba amawulire agavuddeyo si malungi yali n'akamu Semakadde waffe. Amaloboozi nno nga aga Semakadde si ge mangu ennyo okusanga ate ng'okwegulumiza ku sayidi ey'abalamuzi oba nnantagambwako bwasukka. Bwe batyo batambulira mu kitiibwa kya bulamuzi bwe bakolera ebikolobero n'okukola ebintu bye basuubira okuba nti ate bwe babagambako bwe batyo ne beefuula okuba nti bakwasisa amateeka nti waliwo agaba protecting ng'abalamuzi. Olwo bo ebikolobero bye bakola ne bigenda bugenzi bwe bityo nga tewali mateeka yadde, kubanga ensonga z'abadde ayogerako oba zayogerako zo ntuufu, bwe bazinoonyerezaako ntuufu, lwaki kugamba nti bakuwaayiriza. Naye nno munnange bino tebigenda kubeera byangu yadde n'akatono, kubanga ate ku sayidi eri endala ttiimu ya Semakadde tetudde. Bano nno munnange batutte Chief Justice Owiny Dollo Ssaabalamuzi okossa ne Attorney General Kirewa Kiwanuka n'omulamuzi Sekaana. Bano munnange babatutte nabo mu kkooti, babakubye mu mbuga z'amateeka ku nsonga z'okusibwa, z'okulagira nti Semakadde asibwe. Lawyer Yasin Ssentumbwe bw'ati amaze okubeera ng'ateekayo omusango era ng'agutadde mu Constitutional Court, kkooti etaputa ssemateeka, nga awakanya ekya kkooti enkulu okusalawo okubeera nga bakwata wamu n'okusiba Issa Kasemakadde. Kakati munnange omusango guno nga bwe guli ye mu bigambo bye bitonotono nga bamaze okubeera nga basalawo Sekaana nga bwe ngenda okubeera nga nkunnyonnyola mu maaso awo, omukulu ono Ssentumbwe bw'atyo agenze n'agamba nti kkooti enkulu okusalawo bw'etyo kiba kitegeeza nti munnange kirinnyirira eddembe lya ssemateeka, era ng'agamba nti bano basatu be beekobanye mu nsonga eno: Owiny Dollo, Sekaana kubuusa ne Attorney General, nti be bali mu kintu kino ekyokusibyani Semakadde, ate nga tubamanyi kubanga Dollo ate naye taswala, kubanga engeri gy'abadde asika omugwa ne Semakadde kugamba toyinza kugezaako kwagala kulaga buyinza bwankomerera, tumusibe muganda wange, newankubadde oli mulamuzi oba gwe Ssaabalamuzi kituufu, kale tukussaamu ekitiibwa, naye ate naawe olina okubaako wookuma, kubanga eggwanga lirina ssemateeka. Kakati munnange Desemba w'omwaka oguyise Musa Sekaana bino byonna gye byatandikira. Bw'atyo yayimiriza olukuŋŋaana olwa Uganda Law Society
yaluyimiriza era nga lwalina kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 17 Desemba 2024. Kati Ssemakadde bw'atyo n'anenya omulamuzi ono Sekaana olw'okuba nti alina bias, alina obukyayi okukosa n'obuli bw'enguzi, era bw'atyo n'amunenya okubeera nti yegatta n'abantu officials mu gavumenti okukola ebikolobero okukosa munnange n'okubeera nga balemesa obwenkanya okubeera nga butuukibwako. Kakati munnange okusinziira ku likodi za kkooti zino zigamba nti mu makkati ga Desemba nga 11 ne Desemba nga 22/24 Ssemakadde bw'atyo yaggulawo olutalo ku mukutu gwe ogwa Twitter era bw'atyo n'ayambalira omulamuzi ono Sekaana nga agamba nti ono muganda wange ali compromised ate era akola byakola nga byonna birinnyirira obwetwaze oba independence eyesiga eddamuzi era nga byakola tebijja oba tebimulaga nti mutuufu ali professional ku mulimu gwe. Kakati munnange mu nsala ya kkooti omulamuzi Sekaana bw'atyo n'ategeeza nti ebyo okubyogera kituufu nti omulamuzi naye asobola okubeera nga oba oli awo anenyezebwa bw'aba akoze ensobi, naye nti okukola obulumbaganyi ku balamuzi mu ngeri efaanagana nga ey'okuyisa olugaayi mu kkooti ekyo tekikkirizibwa. Kati awo nange neebuuza nti bwe kibanga omuntu asobola okubeera nga abaako kyayogera nga asala omulamuzi ensobi, kati ate Ssemakadde bw'ayogedde nga asala omulamuzi ensobi, lwaki ate ekyo kirabwanga obulumbaganyi obuli direct ku muntu bwe bwannantagambwako obwo? Kubanga ekisooka Ssemakadde byayogerako byo tebirinaamu yadde akaniguusa, kubanga alina ensonga z'ayogerako. Ayogedde ku buli bw'enguzi n'ayogera ku kubeera nti ono alina ze bayitaho aziyise atya, agambye aziyise unholy alliances with the government officials. Ssemakadde kitegeeza beekobaana ne ba government officials, olwo munnange bo ne beefuula nga tebalinaawo muntu abagambako nti sigedde muziriringa lyabwe, be basalawo ani asinga omusango ani gwe gusinga, mu mbeera efaanaganako bwetyo nga tebagoberedde mazima okukosa n'okulya enguzi mu ngeri yonna. Kakati ebintu bwe bityo okubeera nga byogerwa omuntu nga Ssemakadde bwe bigamba Sekaana agamba newankubadde ng'omulamuzi asobola okubeera criticized, naye ate mbu personal attacks against judges amount to contempt of court, ekyo nakyo ojja okukyewuunya muganda wange. Kati bw'atyo Sekaana era n'akiremerako mu kikkaatiriza nti essiga eddamuzi mbu lirina omulimu oba obuvunaanyizibwa okubeera nga lyetangira ku bulumbaganyi obuyinza okubeera nga bulityoboola wamu n'okubeera nga bukosa obwetwaze bwalyo. Kakati awo tetunnategeera kubanga ensonga enkulu oli byayogerako nti ekyo tekijjaawo musango kubeera nti nno oli enguzi Sekaana bwe kiba nga kituufu ogirya, nti gwe kusindika omuntu ku emyaka 2 mu kkomera, gwe ekyo tekijjaawo. Ffe mu maaso gaffe tekituleetera kugamba nti tolya nguzi oba tolina unholy alliances n'abakungu ba gavumenti. Kakati munnange era ne sitegeera lwaki tebasose kuwoza nsonga ezo, kubanga nze mbadde nsuubira okuba nti baali badde basooka kuwoza. Sekaana ne yeewozaako n'akakasa nti ddala kituufu saalya nguzi saakola bwenti. Kati oli ne bamusiba okuba nti yakola ki? Yasaasaanya amawulire ag'obulimba. Naye balina engeri gye beeteekamu mu bagandula gaabwe n'ebiwiigi byabwe ebyo. Museveni bye yagamba nti bambala biwiigi.
ne beefuula ab'ekitalo ennyo naye ffe ng'abantu abawansi tuwulidde ku nguzi tuwulira ku kwekubaana n'abakungu ba gavumenti tetuyinza kukireka bulesi kugenda bugenzi bw'ekityo nti kakati Ssemakadde byayogera tebiri mu makulu. Kakati munnange okusalawo kwa kkooti kuzze oluvannyuma nga tuli ku heights ez'obutakkaanya wakati wa Uganda Law Society ekulemberwa Ssemakadde wamu n'essiga eddamuzi. Wiiki ewedde Ssemakadde bw'atyo yalinnya wansi ne waggulu n'akuba emmeeza n'agaana okubeera nga yeetonda olw'obulumbaganyi bwe lyakoze ku ssiga eddamuzi. Ndowooza nabo ne bagamba kale naffe katukusibe. Era munnange nga bwe nkutegeezezza nti nga bw'owulidde omulamuzi Sekanda bw'asazeewo okusiba Ssemakadde emyaka 2 kati gwakayitawo emyaka 3 bukyanga omulamuzi y'omu Sekana ate era asiba mukwano gwa Ssemakadde Hassan Male Mabirizi emyezi 9 mu kkomera era ensonga yakunyoomoola kkooti. Jjukira nti era Ssemakadde ate era yali looya wa Hassan Male Mabirizi. Munnange omulamuzi bw'atyo bw'asazeewo era Ssemakadde kukakana ate nga tali mabega wa mitayimbwa. Bagambye omulamuzi agambye nti alina okukwatibwa atwalibwe mu mbuzi ekogga myaka 2 kati mbu costs ziri ez'emiliyoni 3 zayogerako zobeera yasobola okuziteeka obuteesaawo n'azituwa. Anti awo omuntu yamanyiira enguzi ne ssente abazabanga entono mu bukadde 3 byazaalina okuba nga nsasula kuki. Kale kwegamba Uganda yattu eno oba oli awo nti erina engeri gyetwalibwamu n'obwannantagambwako bwasukka naye ng'essiga eddamuzi ddyo lirabise nti lyagala kubeera nga ligambwako era Anihole Alliance zirabika zisibizza Ssemakadde kubanga ndowooza babadde bamwetegekera dda nti kuluutu bajjukira badde alumbagana ba DPP alumbagana ba Attorney General alumbagana kugambye abadde mu mannyo ga mpisi. Naye katumusabire Ssemakadde waffe kubanga tetubangako naye kasokedde Uganda Law Society ebaawo beesiga eddamuzi baagadde kumwewonya ndowooza nti wange ekibi kigwana wala bw'ate teebereza myaka 2 otuwe ne miliyoni 3 kwegamba balinga abagamba nti tumwavuwaze tumusibe n'omusiba naye ensi ebalaba ate munnange ekiseera kigenda kutuuka mubeere nga temukyasobola kusalawo okolekafu okubasalirawo naffe tugye bakalige era sente tuzibajjeko zonna ze mubbye.